Welcome to Shalom 256 is happening Betugamba. Kastori ekigambo it is happening, not we make it happen. Kasku live we make it happen. Making things happen. Making things happen. Kastoria it is happening. Yes. Ngabala mkati kigenda maso kati. So it's happening Betugamba. Abanya tanya subscribing amusamu tuwegateko mu subscribing. Katagu ya subscribing akadeka seko mpola obenga obeera notified each and every time that we upload. Yakanda bogusose yakava mu komera yakava mu dwali yakafuna data yakafuna katika wifi katikati akali mukala mtumbya Uganda ebyenjawulo banya akantu kakwesa ko mu Uganda baba kaita batya wedda na abana kwebali nekati bagenze babajjako bagenze babajjako waloka VPN akabadde katambula bagenze bakajjako waliwo ne internet ezimu kati nga fiber zibadde zikyaliko kati nga abantu bakozesa VPN eyo kati bagenze babajjako eleza bwetunatuukira ku lw'omukaaga nga bokka bali whitelist wakabanya internet tebasobola of course government esobola ku locking out everyone. It can do as much, although kati at least you can say like 98% of Ugandans babagaliddeyo. 98%. Yes, 98%. Kati the few isolated cases ezisigaddeko yeah nenga basobola nenga mu my technology nobody can own technology fully. Musajja atukakasa mukwano go Nyombi Tembo naga tulina buli kyonna ekyetaagisa buli muntu yenna omugezi tumulina. Government okujjako nga teyagala naye kati ngenda ku example wano we baakunoonyeza mu biseera wano ku misango gyo golaba amaanyi ge baakuteekako kati gwe weewuunye gwe tolina gwe watta tolina gwe wabba sigwa treason fitina yokka ye yakutuusa ku ekyo olina atuuka okunkubira essimu n'aŋŋamba musajja waali wano bwe nakubira okubuuza nti oli wa wennyininyini we yaŋŋamba we wali saa 8 ogw'ekiro ku saa 8 ogw'ekiro. So governments zonna world over ne bogenda mu Somalia babeera n'ebintu byabwe era bajjaga nti ne bogenda n'obuuza bajjajjaffe gwe weebuuze baabaloketinga nga batya kati ffe saawa eno tutunali tugamba tebasobola naye gwe weebuuze luli baabaloketinga nga batya ate nga babafuna. So government esigala eri government abantu baba baagala kiwulira oba tebaagala kiwulira. Government is government. Yes. Abasinga tebaagala kiwulira because they're in the comfort of their homes, nobody knows them. Abalala bali bweru wa ggwanga, they have that immunity tebasobola tuukibwako. Naye bw'obeera wano nga government, by the way, ne bw'obeera weeru wa ggwanga walabako ebintu bya Rwanda abantu babafunanga eri namujja gyamujje. Yeah, so government yonna nze anyway eventually nema mukasozi adda akiŋŋamba nti the challenge with the power alina obuyinza kukola ekintu ate ne weetonda ng'ate alina obuyinza. Abaganda kibagamba akutte akusinga akubya gw'okutte nga gwalina omuggo naye nakkuba butereevu. So capacities governments world over baziyina kati olaba America erina ekintu kye yakoze ffenna twali tetukisuubira yagenze nejja president waliwo ebintu ebimu abantu bye boogera omanyi kati ebyo ebintu ngaebyo byewalabye America bye yakoze bye bikutegeeza nti ow'amaanyi aba w'amaanyi aba agalina. Abantu abamu tulina okwemanyiiza okukolima tulina okwemanyiiza osigaza okukolima. That's the only option that we have. The only option we have. To curse. Kukolima n'okuba emimiro. Kati nobody teyeetonda. Kyenkunnyonnyola. Buli kanakwasiiba nakkakana n'ajjayo lo. Naye ng'ebigambo byayogera byonna wano mu kutandika nange mwennyininyini naliko ku Sunday Nation ne mugamba nobody kakkana gy'amaanyi ku bantu. Okitegedde byamaliriza naye bikutwaliddemu. Kati ate nga ne be yali ayogerako nti be baamusiba ku fayiro tebalina we bali. Ne fayiro yaabwe tetuukangako mu kooti bagamba ekyali ku poliisi. Kale nno bwe buyinza omuntu yenna kye naadde ŋŋamba waliwo Megatron yadde ambuuza Katamba n'ebya Kenzo. Ne mugamba nti olaba me I had run-ins with Kenzo. Naye essaawa eno
wakabi actually si wakabi wakabi aludde nga wakabi wa amaanyi as we speak amaanyi agayina amaanyi agayina twagendako ko mu kooti ku bintu bya isima ebyo ne tugenda mu kooti baali bamutwala Honorable Nsereko oyo yamuwolereza omusango ogwo emirundi ebiri gye yagenda mu kooti abantu ne bajja shanabuzaze ne national ID ne baluwa LC oli omuvubuka gwe yasiganga naye langi Duke Fred yazze naye jukira yali Secretary General wa Uganda Bloggers Association bonna Furufiga be yajja ne bamugamba oyina national ID yo Nsereko yagamba ekigambo nti ono yekka amweyimirira basigadde ne mutabeerawo unfortunately national ID oba yali agireseewa okitegeera kati benani nyogeraawo ne Honorable Nsereko nangamba kasuku abantu balina kye batamanyi ku buyinza n'ababuyina nti omuntu bw'aba abuyina ebyaddala yes so omuntu yenna ng'otudde eyo omanyi osobola okuteesa ky'oteesa kyonna but governments world over they have resources era oyo gwolaba oyo Nyombi Tembo bw'omuwulira ayogera ebyo yali ayogera yayita saaga nze kati lumu UCC baŋŋambako tugenda blockinga gundiyo wano YouTube anti boogera na Telecom gundiyo ne bagikwata nga wano tekyaliwo osigala gwe okola naye ng'eri bweru wa ggwanga wano nga tekyatambula boogera na Telecoms nga kirabibwa mu Uganda wano nga ekola eti so oluusi ogenda okurealizinga nga ebintu byonna olina kukera bukeezi ku makyensi n'ogijjako amaanyi ate okumanya obuyinza kintu kirala gwe kati tunula taata wo yakuzaala buzaazi oba ne ssente zonna z'oyina n'otuuka n'amaanyi g'ewaka n'osangawo baganda bo nga bonna bavunnama naawe n'ovunnama naye nga yakuzaala buzaazi n'akuteeka ku nsi ekyo kye bayita kati eyo natural power nti natural awo types of powers natural power kati gwe tunula olabe ewaka abasajja abamu omukazi ajja nga omukazi n'omusanga ku musajja gwawaako day in day out n'asooka n'alowooza ngenda muyita wa okumuggyako se nga teyandize buziramu nga nina ekizibu ekiti nyamba naye omukazi n'omusanga afumba omutwe ate musajja ono muyiseewa muggyeko ntya ssente sobo bwe buyinza my brother ate kati era example y'obuyinza kyetuliko olunaku lwaleero ffenna tutudde wano nze nakaza Museveni mbw alina obuyinza mu Uganda mu COVID obedda ncekinga wano essimu network nozola tekuli ocekinga nagahawa akagizeemu ne kabuli ke tubadde nako wano ka internet bakatutte so ebintu si byangu otunyonyera ekintu kya Maduro Trump kyakola ekintu tekijjawo sovereignty z'ensi ekya anti gwe katonoolera ne mu EU abaavumirira batini European Union ne mu NATO abaavumirira batini ekya Trump okulumba Maduro n'amusikayo abasajja America b'amaanyi ate eyo direction Trump gye yatutte enkambwe bakupiikinga kati golaba jeyo Maduro abasajja badde b'amaanyi nyaabo eyo Venezuela si yali ya Hugo Chavez yamujja mbigere kitegeeza bali kati bali abakulembeze abalala baali basaagisa ono Trump yagenze n'atugamba teri musirikale waabwe yafa abayiri bafaako batinitini ne bamugjayo naye nga bw'owulira kati nga Honorable Munyaga yadda nnyinnyonnyola nga nti China yakakasa Maduro nti buli kimu tukiyina tukutereddewo kiri Russia n'emukakasa Iran n'emukakasa kati Omumerika alina message gy'agiweereza please
era teweewuunya n'olaba kati ndabye Trump alina ebintu byayogera oba itali diplomatic at all. Agambye Abayiraani nti mwekalakaase kati ogenda la ne Iran bagenda kuyiwayo. Bagenda musikayo musajja. Naye bajja kuyiwayo. Naye bajja sikayo. Tetufune kasukwa World War 3. World War 3 tejja kujja. Okusinziira ku kyennalabye bano abasajja abasigadde banafu. Kwatu nabye Trump yawonze wa Colombia. Namugamba naye wegendereze. Bonna ajja bajja. Tegufuuke muzenga baso okujja tugambe nga mu Uganda oba mu Nsenda Kenya oba mu Afrikaano ne basikayo gwe bataganya nasako gwe bagala. Ate kati babikola by force. Kati fate tujja kuba tuli eno kati feeno mu Africa tulina okuddayo mu colonialism. Waddala vakonyo colonialism yokwebuzabuza. Trump oyo byatandise Abangereza bajja kera kumacha bagamba nti ekiri ekera kitegeera omukulembeze bamujjewo. Tebakutta bakujjawo. Vice wona akisigalamu. Anaakola bye baagala. Bone bakugamba kino ne kitwagala. Essimu ne zibeera nga zivuga awo okolawo booti. Alenola oza interest z'abantu nnyingi. Bajja nga baagala mafuta. Bone babeera ku mafuta ga. Amerika tena mafuta. Anga ya Amerika. Simanyi bulungi obeega yina. Simanyi. Nega yinza okuba tegagimala. Kuba Amerika ekozesa ebintu bingi. Ne bonna amafuta baagala gaaki. Baatwala ag'Iraq, baatwala agaawa. Andi amafuta garanninga ebintu bingi. So babeera bagaagala. Ekintu ng'ekyo kisindika ki bwaka ki erifa abakulembeze baffe Abafirika ekyokukwata Maduro ne bamugjayo ng'ali mu buliri bw'ati. Abakulembeze ba Africa are they safe? Bali safe. America talina kyayagaza Africa. Pozi zino natural resources. Naye kati jjukira kati ba Republican abaliko kati tebafa nnyo ku bya democracy. Ati Democratic Party, Democrats believing by democracy. Era bo balaba they are strong on human rights. But Republicans very strong on business. Oshegedde. Very strong on business. But pushing our interests za gwanga. Gotulira aba George Bush bani. Era ebisanja byonna wano Museveni ebisanja bya Obama byamuwanya obuzibu wano. Naye ebisanja by'aba George Bush ne wano kati byeyimu gotulira kati kigenda mu maaso. Nooza kati president agatala nko kalulu kali smooth nga kano. Ngani agamba. President Museveni. Ati kati akalulu akawedde external pressure je yayina. Kwaliko Joe Biden. Kwaliko Biden. Aba Democrats. Bagala Democrats kwata abantu. Bamanye mirundi je basamoninga ambassador wa America. Ne basamoninga ambassador wa Germany wano. Nga basamoninga diplomatic note ezatambula. Omusajja wammwe. Kati wano Trump yajja, Trump businessman. Goloza ki Trump bana abagundi bonna abo ba Saudi bani. Tomulaye ba moving a direction yeyo. Yakolaganda. Bayina sente. And America needs money which they don't have. Yes. Yetaga sente. Ate bana bali winning ezibawa. Bayina bayina. America byeyetaaga. Okitegeera kyavola bo ba moving eyo direction. Wano mu Africa talina kyayagalawo. Poze kongaawo. Era juzi yagamba walo yali amubuuza peace deal ya signing bo wano. Lwaki gundi ani? Lwaki abajasi ba Rwanda bakyagira biki? N'agamba tofa ekiweemu obudde. Kati awo batandise okubalawo. Ne Trump takyaswala yabyo abyogera anti be wa Republican kati Trump yajja musajja mugagga. Kyegisookerwako. Ate Trump tagenda kudda. Akola kasemba. Tagenda wali yali yebuzabuzaamu. Kati sawe na protecting interests ze. Trump ayagala America eddira abazungu bannyiniyo. Borigino. Ane Europe yennyini. Kuba yagenza olaba abasajja balaba. Olaba zino sente za USAID bagenda olazisinga nga zajja mu Africa wano bagenda okugoberera teyiro yazo
abasajja abagagga bali eno omusajja kati gwe Shalom olina ebintu by'otamanyi mu Uganda waliyo abazungu twagenda eyo effort ne batulaga eyo waliyo eriya eriko n'endogoyi yeeyawula bw'obeerawo nga ku mabere ganyina mwiru obeera ogirengera eyo waliyo abazungu badde eyo wabeera wannyogoga walinga balina endogoyi balina bagagga bebeerera eyo bagamba okushopinga dereva avuga najja eno ne bajja n'ekivaani ne bagula cheese simapu ng'ebintu bigenda bamala omwezi mulamba tewali kibaleeta eno asajja ali eyo baagula eyo ng'oli yagula ekyalo kiramba va ku bino ffe wano bye tulaba nga yagula ekyalo kiramba yagobako abantu ekyalo kiki akozeeko buli kimu bali bano abasajja abazungu bagagga kati bagenda tracinga sente zaabwe nga zadde eno abantu kati ye Trump amanyi obugagga obuli mu Africa era vola arwana nnyo okugamba nti tetuddamu kuwa Africa buyambi wabula Africa bebe ina kyeyagala ebeeko kyetuwa si byabwereere okitegedde tubeeko kyetufuna resources naffe tubaye kye baagala kuba omuchina kyakola tagaba kyabwereere omuchina tagaba kyabwereere ekyo tebakikulimbanga omuchina talina kyabwereere kyagaba naye mbadde manya omuchina yewookubiri mu balina amaanyi wa bigambo bugambo America is a superpower. It is actually the only superpower we have. So kyambi Russia kubanga musajja Trump Putin kati nedda kati America kyetya ku Russia Putin yayinalo Putin asobola okuba nuclear asobola okuba nuclear nejja neegwa ku America kyokka kye batya Putin yayinalo yasalawo ali gumite butereevu naye nga Russia ina ebintu byayo byekoze n'ebisigadde naye I don't think it can match America from what I've read. I don't think naye Putin ekimutiisa kyekyo Putin ayinalo Putin ayina intelligence Putin ali hands on ali practical Putin yasobola okutta president wa America ate tebamanyi kyalowooza boogerako mwogere genda bisomeko n'okujja kwe president wa America yaliko kye baayogera omanyi kati ba America balina system ezikola balina abantu bootalabako abafuga eggwanga gye bali deep state gyeri buli wamu nti eno ebintu nga bwe bikyuka bo basigala bali constant interest yaabwe America first kati America ayinza okuba anaakuba Uganda naye ng'agenda gye kuba mu myaka 4 si kati naye nga yatandika dda nga ne pulaani agirina nti bemala omukuba ngenda kukola bwe nti nkole bwe nti neyongereyo akimanyi nti amagaatuuka tudde nga kyogere tudde mubafuzi b'amatwale kuno n'America ku luno naye gyafuna amatwale geetwala ate nga mangi wakati be basimbye omukulembeze omukyala eyalayidde Venezuela be baamutaddeko. Yes. Now, as long as you're serving their interests, tewabaawo kikutuukako. Oba tolina buzibu. Kati wano mugaba bategedde mu internet yavuddeko. Basobola kuvaako n'atulwanirirako ko. Bakimanyi naye kati interest yaabwe mu Uganda era ye Museveni. Interest yaabwe kuba kati Museveni Uganda yeeyina amagye geegabye mu Africa yonna. Buli wamu. Bamukwatibwamu. So it is holding fort for so many, you know. So, yeah, at a time they don't know which emerging presidential pass
tebamanyi president kyajja asobola tuula mu kifo kya Museveni ate era aneeyise atya, so it becomes a little bit different. Uganda erina amagye mangi nga netuwaako Somalia netuwaako Congo netuwawa naye kasiku in this era this time do you think the internet needs to be switched off during elections? I don't. Nze nga content creator ate internet njeetaaga but they are going to give you a reason of national security omayize nga you can't say anything. Bo be bamanyi gye bajja okuwa. How? Like people are going to be doing what? Kyesitamanyi nange. Kuba tebakinnyonnyola tugamba nsonga za byakwerinda. Kyesitamanyi. Naye nga internet teyeetaaga vaako. Naye nga bw'omanyi roolo y'omukulembeze yenna olumuwa obuyinza. Bino byaga nti I'm going to protect you and serve you. Bikomaawo. Ekituufu kiri nti kyasooka okukola kulwana busigaza. Consolidate power. Yes. Yesu kakyolaba nti wala akulembeza afuna oluyinza nga babayambyeko n'okujja mu buyinza bwe basooka okutta. Tayagala kyama kifulume. Tayagala kumujjukiza. Twarwana, twali ffenna ajjukira. Twesuubiza aliyitamu alikima munne. But can't you look at the bigger picture, economy-wise? How much is the country losing in these 3 days? The people who are affected. Twogere ku edina wano app, twogera ku wano abavuga board. Webali batudde awo tebalina kye bakozesa internet. Ekyo byo government yabirowoozamu kana nakujja ku internet. Ante ekyo Uganda sente eziyina nkozesa bwe buzibu. Naye nga sente weeziri. The government may have, but what about the individuals? Anti kati government tetunula bwetyo. Government buli ali mu government agirabira waali. Omuntu bamala olayira abatakyakulabira eno wansi gwe abadde naye above here. Can the government go 4 days without internet? They do those babala. Baga nebagoyina mu maaso. Kati wano muntu bamala okukwata obuyinza ffe wano ffe tuba tumwesibako. Timunnange twesuubiza munnange ebirayiro bye walayira. Aba agenze abayiseemu era tobonaabona n'okunoonya MP. Kasitaba n'amala. Nsabayo ku mazzi g'okunywa. Kasitaba n'amugamba MP ogungi awangudde. Ekyo nga kiwedde. Okuba essimu nga omubaka kakuddire. Kyekividdeko bannayuganda okubanga abamu agamba waayi omubaka ampaddeyo 5 oli ampadde singa kankomaawo. Abakulembeze baffe bafu. Abasinga. Naye abasinga abamu babatwala kyali waffe naffe kaalyeko okitegeera. Mwana wa gundi. Katufunemu. N'okireka ne kigendera awo. Omwata mbu amazzi bagajja eno. Beeka. Gafeeno. Amazzi gafeeno. Wano Mufumbiro. Bagabe bakuwe giraasi oleete. Twadde tuli awo kasuku. Nga tulaba ekiwandi. Nze nali manyi nti gyavaako Lwakusatu. Era nga wembaze interview okwate obu interview tubuteekeyo. Nga tumanyi ya Lwakusatu. Ne internet ne luli baagijjako lwakuba luli baagijjako era bajjako Wednesday. Omanyi ne luli twalonda Thursday. Twalonda oba 21 oba 12. Njeza yali 12 lwe twalonda. Akalolwako awo nali active nalina ne clearance nga ntambula. Yali COVID. Yali COVID. Nga bakclearing otambula. Kati waliwo kavalinga kalulu. Nali agent wa Katumba oye. Eyise. Nekasuka bonyebonya nyense. Bonyebonye n'amawulire kati awo nga kyenjagala. Njagala ku accessinga Tale Center. Nga ndowooza waliwo ekiriyo. Teri kyaliyo. Ng'ozaliyo internet? Internet yaliyo. Naye teri kyaliyo. Teri kyaliyo kikutwalayo ku Tale Center.
tekyaliyo tekyaliyo agent wakatumba oyenga bana awo representative yawo ku Tale Center yalinze awo otebye n'amawulire muganda wange nnyo olabye n'ensi eno kyekibera ku Tale Center awo tumaze okulonda tusudde akawulu kaffe babeera mu kulya na kunywa mukama ffe tuli mu kukola tuli ku interview mukama wange naye bannayuganda mmwe mulimba tuli mu interview otulaba agenda kale tukole bannange lino eggwanga nze olunaku lwe nalivaako ye story ya nabbi omukazi mbu obugere bwe bwali bufuuka obwembuzi ali mawulire eyo story eyo ate wali kudda peak awo nali ntandika butandisi wali okyakola ku sita era nze oluusi ndaba abantu abaleekaanira ku mawulire n'ogamba kati bano sola nabbi omukazi yali eti ani atandika ebintu ebyo pasita yiga yennyini ne nabbi omukazi biba bifumba balina revival band baagala enjiri etambulire omwo mwalina obugere bw'abagondi kati oyo tomunenya obugere bayasulanganya sente mbu okujja okukwata ku bigere nga kuba obulango ku TV okulaba ebigere bya nabbi omukazi kayiga yakola sente awo bannaye bw'obanga ng'oyagala okukola sente omuntu wa wansi akukkirize kuba omuntu wa wansi oba ebirowoozo bibeera ku ki nze nagendanga ebwa pasita yigaawo nga pasita yiga akugamba nti yabeeranga ne counseling ku Tuesday ndowooza ne Friday nga bw'akugamba nti jangu ku Tuesday ssaawa 2 ez'ekiro sente zo zisangawo abasumba balidde sente z'abo abagondi abo ba smart counseling and guidance naye abantu balina ebizibu kyaivola shalom nze ndaba nnyo abantu nga bali bino etulimu ebya YouTube fe abantu batunyiigira bwereeri fe batunyiigira lwako batulaba be banaagenda ne bagwa ku basumba bye bakola abantu waliyo eyo ba motivational speaker bangi atuuza abantu 5,000 ng'abazaamu ssuubi nga buli ayingira yasasudde 5,500 naako n'omukumi kwajja akola ku radio ng'agoba emizimu ennaku zino katonda n'akuwa favor abasumba abo gye bayina abannaye oba omaze n'akuwa favor eyo oyisa emikono mu maaso bwoti manyabo katonda n'akuwa favor eyo fena katonda atuwadde favor nze sitwala gamba nti you're not toming naye bannange Maria sente wa pastor go okufa waliwo wetwabeerako wano omulembe gw'emisomo egy'abasenga ebyo byabasenga byaki abantu bakoze sente nkozesa yeetulemiye naye abantu bakoze sente nze nkubuulira shalom Uganda katonda n'akuta aba akutadde jjukirako kyaliwo abadde Honorable Kawempe South yakolako program ku Batuvale twatuva mu town nosanga ngekuba bali gadde ku saa 9 ez'omutuntu Kaziwe Bashir yakolanga emisomo egyo ssebo nga gya serious era bye yazzeemu alimu ebyo bintu byakusomesa akola information yone byasobola abimanyi bulungi eno parliament kucyamuka abantu bakyamuka ne bamuwa akalulu tewali kirala yage ebyofuzi ntagana byogerako anti kati olaba kubanga abantu baffe balowooza byangu shalom naye abasajja bali mu byobufuzi awo tebeebaka pwati shalom walabaddeko mu mbeera omuntu najja n'akusomera ddiiru n'ogigaana naye ng'olwedde ogimanyi nti n'okugimanya obumanya olulala olutalo ddiiru olaba MP abo oluusi olina obbasaasira
fefe nyini fe tulina osooka okutandika okuddayo tutegeere roolo ya MP eriki entuufu. MP abeera awo. Nze nno omusajja gwe nasanga ne Lukka Kagenyi oyo edda namusanga naye awo ku washing bay yali ngaawo wano emulagaawo nga ku kyaki ya Kakande wagguluko wali opposite awo walingawo ka washing bay nga abantu balina ne we batuula awo. Omusajja n'agamba nayina essomero naye essomero lyagwa n'okugwa netagaddiza ngulo nga buli 100 kyafuna akiza mu balonzi buli 100 yagamba mbaddeyo ebisanja 2 naye kino ekyokusatu sizzeeyo era bwe kiggwako ngenda bugenzi. Abalonzi basabiriza. Now, don't you think it's a problem that these people fail to explain to their people in their tebajja bitegeera kuba kati gwosobola okunnyonnyola abeewuwo ate oli mu Makindye East ogenda owulira mu Makindye West bagaba okitegeera awo MP oluusi omuleka ebizibu byalina bimumala oluusi omuleka. Lwaki parliament eva nesomesa abantu? Ne parliament yagezaako bikolawo nga bakatandika parliament eno oba eri omugaso gw'omubaka si kuziika si kuleeta amatundu baali mu lumbe wabula kuteesa Abannayuganda tebasobola kiwuliriza. Abannayuganda enjagala gye baagalamu enkalu ennaku zino tebasobola kiwuliriza. Tusuubirawo enviireko ddala enjawulo kasuku ku parliament eno empya egenda okujja tegenda bbaawo ya 12 buli muntu ajja mu parliament ayagala kulya tebakikulimba gwe weebuuze oli ajalaga nze nasoma nnyo ebitabo byange I'm an educated man nombuza kyo kyakaya nali nkola mu UN wale abamanyi okwo nali nkola mu UN wakyo kyakaya ninde ekifo kyo wa MP kulya tewali kirala. Twagenda banya kwenye parliament ene erimu abasomye kale I think people are going to vote nga si baga kulonde excitement ngeta kibeere emirundi emirala. Abambadde ba mwana wa gunje yo kyali waffe ne katumusindike twa wakati bagenda boka kyuka bagenda kulonda abantu bansonga tetujja balonda kuba nabo tebalina nsonga zibalimu nabo benyini tebalina nsonga zibalimu. Ogera omukulembeze wali ku TV atandise okunnyonnyola ebintu n'omugaa nti MP kiki okitegeera ng'agatta obuntu. Waliwo omwami omu yanga nti bw'oba mu opposition naddala eyo mu byalo kasita ovuma Museveni akalulu kabakako naye bamutwala kaguddeyo bamutwala kaguddeyo nate mtonda asinga okulonda Museveni ewa mu byalo eyo waffe bamulonda soko posing okay mu kyalo kasita ovuma President Museveni awo li yaŋŋamba bw'atyo nanti kasita ovuma President Museveni ekikyo kiba kiwedde hala kuba yakiŋŋamba ate ndaba akalulu naye kamutwala musajja wange kati awo akalulu ka mulundi guno kagenda kubeera bit tricky because kati bw'otunuulira kano akalulu factors bulijjo eziri very influential mu bululu obwo waliwo factors ziringa 2 oba 3 ezisalawo of late waliwo factor y'abavubuka the youth eyo bagezezzaako gitakolinga eyo yebadde pertinent wano then n'otunuulira factor ya Buganda Buganda factor yene eradde eruddewo ku ddaako opposition nga bagikozesa guno omulundi tugeze mu kalulu kano nga Buganda yes eyogera ku biruma abantu n'ebisigadde byonna naye gali amaanyi gedda twalabanga amaanyi agali invisible somewhere kati kweyo imagine abasajja baayo Seggona Mpuuga n'ekibiina kyabagoba aye ekibiina kisigalawo nga kitambula bulungi nnyo ekyonga ne popularity so kati factor ya Buganda weeri but teri as prominent as it was. Then the issue of religion eddiini bw'otunuulira the Catholic factor, the Islam factor,
zaali prominent nnyo kati saawa eno ku fowa kuliko abalokole nabo weebali kuba be basinga okuba n'abavubuka naye ate nabo era tebasalawo nnyo kano akalulu kali awo bwe kati tekabaddeeko bw'otunulira abadde ba campaign nga bonna kuviira ddala ku President Museveni. President Museveni abadde agenda moraleze n'awuliriza abantu bye boogera naye nga manifesto kyagisomako kitimi ddala yadde atambuza kibannaye tugenda bawa ssente mugaggawale PDM otegeera kyeggamba n'alaga abamugikozesezaako n'alaga abagifunyemu okitegeera kati bw'odda ku sayidi ya Nuupu n'abopposition actually Nuupu kuba yeebaddewo Nuupu nabo emboozi gye badde basinga okutambuza nga balaga abantu abaawambibwa political prisoners bawamba abantu baffe enfuga embi okitegeera nabo era manifesto yaabwe badde bagirivisitinga katini. So the direction of this election is very tricky era abantu akalulu kano kayinza okuba nga kagenda kubeera ka individual merit. Ayimiridde atya akoze ekiyesa abaddeyo President Museveni ne principal bagenda funa obululu because ebibiina bye bakulembera that is given. Bano abantu abalala wansi wano MP kansalani kiyinza obba ekikambwe ate bwe tumala kano okweyongera yeno wansi ate kiyinza okubeera blood ennyo nti singa wano ku MP kiraga yaamu kijja reflectingira ddala wansi wano kijja back kikambwe. But this time round I expect so many comebacks. Waliwo banafuza abagwa luli bagenda kukomawo bagenda NRM side yonna NRM opposition independent okitegeera ababadde nga baddayo ku ground bagenda kukomawo abali visitinga bamanya what went wrong butereevu bagenda kukomawo. And then of course we may see new face parliament. My prediction naddala eno parliament ejja tuyinza okulabako parliament erimu abantu abapya abangi. We are going to have new faces in the parliament naddala ku side ya opposition. Oyinza okusanga nga wakiri ebitundu nga 4 ku buli 100 ku side ya opposition tebakomyewo nga bakomye abazze mu bifo aba opposition faces mpya ate nga nali bali bu opposition ngate nabo bali bu opposition. For example kati tukesenga Busiro East ekisoboka abadde bu opposition owetiwa Seggona Busiro East eyo giraba Walukaga agenda maliriza agifuze nkikugambidde wano Walukaga agenda maliriza abantu bakitegeera anti abantu kye balina omumanya kiri beekiti Busiro East yenna anaawangula bagenda mu kkooti. Lwaki ojja laba tobaiti kati saawa eno waliwo abategese election irregularities yes akakalulu kagenda kubeera hotly contested kubanga kati ekisooka wosoboka contestingira tugenda tuuka nga Walukaga alina obululu bungi kuba ali ku ballot. Walukaga tebamujjako bamujjako naye bali bagenda kugamba already try to print nze kati already okubanga mu print nze tekitegeeza nti etteeka tewalikola ki tewalimenya waliwo obuzibu awo okitegedde kyendamba kati ogenda laba abantu nga balonda Walukaga massively era teweewuunya nga Walukaga alina baasinze obululu kati ekyo kyokka kimala. Did you sensitize the people that Walukaga kwalinete mulonda kati ebibuuzo bye biri awo kati ekyo bayita ebyobufuzi kati oyinza okuba nga wasagambiza nti Walukaga yavaamu kume Walukaga akomawo omusajja alikalu atunudde bwati butereevu ate abantu bagenda kumutiikinga yesebo ebyo bayita ebyobufuzi ate akalulu akakajja kabaako yekka kijjukire ajja kabaako yekka kuba n'abalala bonna gino omanyi kati wano wetulaga wano
akalulu kati buli agala okukakwatamu wano wagenda okukakwatiramu ekana akalulu ketugenda mukagenda beerako ko ne by force by power kiguli baya kiguli kagenda beeramu ko by force okusinziira ku kye baalaba luli omanyi luli weevu eri beyajja abantu abasinga baali bazaalawa nga tebakikkiriza tebakisuubira ne bakiyiwamukko amazzi awo ne bakiyiwakokko amazzi kati guno omulundi abantu bali full awake n'abaali tebamanyi nti basobola bakuba akalulu kati musajja wange baliyekuba akalulu nga takikkiriza weevu yamuyitamu kati olowooza guno omulundi ayinza ogikkiriza eddemu emuyitemu namulaba yafuna tiketi ya NRM ayati yali ku kadi ya NRM anakajjayo kugambye kagenda beerako omusaayi kibule yakomyewo kibule gyali emukono kati saidi zeeyo emukono yo disadvantage eriyo naddala kuba NRM eryemu abantu beeyo luli balonda omanyi akalulu bwe kabeera akangi obulwa wookakwatiramu waliwo we kajja nga kangi nga tolina ngeri gyokabbamu nga tolina ngeri gyokakwatamu kati awo wo eriya yaawe kayinza okuba tricky naye ezo constituency z'olaba ezo zirimu aba opposition bangi waliwo opposition person omwe yaga nti kazanye kifiiriza ffenna tuleme egenda ffenna tubifiirwe ate guno omulundi olaba campaigning ebadde ntinitini abantu badde bakampaininga lokki badde tebakuba ziriraala ennene ebyalo so it's going to be a tight one tukambye new faces in parliament ogenda naba abantu abapya abatabaddeeyo guno omulundi ogenda balaba n'abakadde okukomawo n'abakadde abaali bagenda nga baba ku baluli bagenda kukomawo edda abantu beesimbanga badda ku ife ebyenkizo balambulanga nnyo obwakabaka bwa Buganda nga bw'onnyonnyodde Mengo factor eyo olowooza what could have ekyakendeza ku nkolagana eyo ey'abannabyabufuzi n'obutanga tekyaliwo nnyo n'emmengo eringa edda nga bayimirira ku madaala ne begba ebifaananyi ne bagamba nga kiringa ekyagamba ofunge obwakabaka tubalage ono gwe mulabiranga ddala I think kati dynamics zakyukamu bw'otunuulira kati nga bebaga abavubuka abasinga abavubuka baagala kabaka ng'omuntu kabaka ng'omuntu bamwagala naye omukulu w'ekika bayinza obutakwagala okitegedde bulungi baagala kabaka ng'omuntu era kabaka abaana be abantu babaagala sanga lyambogo junju baani abo babaagala nabo mulangira Ssemakokero ku 31st akuze bannaye babaagala ng'abantu bano abasigadde wabaddewo ebirumira bingi saidi awo so people say abaddeyo balabye ebintu ebimu entambula gye bitambulamu tebagitegeera kusonga gye kisinga ezimu ez'amaanyi kati ate jjukira tulabye nnyo Buganda ebadde nnyo ne government this time round babaddize ebintu ebadde selective on the commentary it gives okitegeera and you tend to understand nti because kati tuli mu transition olina okukimanya tuli mu transition era lwakuba nti President Museveni is very unpredictable kusinziira kutamala emirundi be yamwogerangako ali unpredictable batya tuyinza olowooza nti agenda leeta younger faces mu cabinet n'akomyawo abakadde ate asobola naye batuyambe buyambe amekuzza baminisita bakadde ate eri gyakolera lishafo n'abaleeta okitegeera so but ideally it's going to be a transition the next 10 years yeah we are going to be moving from because bw'otunula bw'ogenda kati sewo mu structures ezisinga abavubuka abatoototo myaka 35 40 batandika okukwata mu kintu kyabwe batandika okukikwatamu
gendeyo mu office bw'olaba abo PRO in charge of this customer communication, customer relations, bantu balala nnyo batandika. One of the factors twogeddeko ezikaza kawulo kano one factor gyotaga tuyogereko religion factor. The region eddiini religion tujogeddeko nega nti abakatuliki ne kati ekiriwo bw'otunuulira abavubuka bangi abavubuka betuga nti betusinga otunuulira what are their interests abasinga bagenzi babatamya ebyobufuzi saidi zombi eno neeri kati mu gavumenti abantu abasinga bakaba service delivery abantu batandise okujja oli ajja ayogera bw'ayagala temulina kye mujja tukola avuka era aikte naga nti what's this kati eno mu opposition balaba abantu bazze abantu bagenda mu maaso olaba omuntu yali wano mu campaign aleekaana adde naddeeri ogenda okuddamu mulaba yagenda Netherlands ye yayitamu hali ekintu kyakikuba agaana afuna empapula za sayiramu oba okitegeera kale anatandika olowooza buli omu asika abalala ogenda olaba omuntu gw'omubadde naye n'omugolo avuga V8 because atwalira balaba ogenda olaba oli agenda olaba muntu mubadde naye all of a sudden ate kati azimbye ennyumba mu myaka 5 azimbye eggoloofa nagamba naye bannaaye kwagamba not to say nti oli tasobola kubikola but it leaves some abantu baffe nga bw'obamanyi kati religion abavubuka abasinga kati bali mu bulokole balokose oba okitegeera abasinga balokose kati religion egenze and ne papa oli eyaffe w'abakatuliki yali akyogeddeko n'agamba kati tulina okutandika okubaako ebintu byetukyusa mu ddiini eddiini etandika osemberera abavubuka kwakati bw'otunuulira religion ezisinga okukula ziri 2 obusiraamu ne buno bwe bayita obulokole bwe businga okukula kati world over ate n'okusiramuka at a very 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 fast speed bantu bali mu kusiramuka mu nsi yonna genda osome indexes obusiraamu bugaininga momentum nnene nnyo ku madiini amalala the way it is moving upward yes abakatoliki they are losing numbers abaprotestanti they lost numbers okitegeera so but people don't really care people botunuulira abavubuka abasinga kati for example Shalom abantu Katonda bamujjukira balina bizibu gabitabuse so kati ako Mungu wange kati nga nti byadda ku individual ntambi akedde ku macha awagira Zahara tagenda wuliriza kibishopu tagenda wuliriza Katikkiro ye ayagala Zahara we ayina ensonga zetu tuba Zahara yali ayitawaawo nanjo kyayo bye biri Imam Kasozi byadaga nti mulekerawo londa abantu because mwagala muweereza naye ali eyo unfortunately bekiri nekyekirwo kati ku side zonna ne saawa eno gwe tulaba President Museveni yatandika ebintu bya Sako ng'asaaga gwali olidde ya azizaayo sente za Sako yateekawo ebintu ebyo mu kusaaga awo abantu bali mu kulya enkalu mu by'okusaaga abantu baliira ddala ssente bapromota babatereddemu Sako ya billion 5 babawadde billion 5 n'adde ndi awo nga Muzeeyi Magala nkubidde nga naye anoonya Bitex Muzeeyi Magala promota yategeka ekivvulo tumufuula promota ate alina n'akatabo ke abaganda abagonjofu kati gwe bapromota omanye enkalu ze balimu naye era kuba bapromota baalidde ezisembayo abagamba balina meeting ennaku ze tone Sempijja nanga ate balina meeting after elections president enyabadde grant bwereere kati ate agenda bateerako mu nsako yaabwe ya Sako abateeremu kasente ng'okulonda kuwedde bagenda zifuna zino zibasembye ofuna
weevu kati edde eno waffe edde eno waffe bannakantu bebaddako funa ssente tugende okuleka ntambi ekisaasi tugende buziga ntambi ajja funa ssente bw'anaaba because kati zino za sako bw'anaaba ayagala nti alina idea ye tetujja musamu sako yaffe ayina obbaamu sako erina okubeera all inclusive yo gyeri sako ejja bbaayo sako actually gyeri bayo kyobba mulina obukulembeze kasuku babbuloga mulina obukulembeze ekyo liyalekawo ekibiina mukwano lwaki kati nga kyaliwo tulina general secretary man has been moving around like why didn't tebabayita bakozesa namwe okubakozesa bati like babloggers obakozesa namwe mufune kusingala bapromoter anti babloggers ekyuli ye yali abagasse kati abantu baalimu nga tebamanyi nakigenda mu maaso era ekibiina kya blog era bakikola malya nsimbi at the time the agenda was abantu abasinga abamiitinga ekyuli baali bamulaga nti singa babloga bano tulina ekibiina ekibagatta omulimu gusobola okujja nga guvudde for example mu ministry of finance sente baziwa babloga kati baziwa babloga ne basaasaanya awareness ekibiina kye kigenda nga kigaba nti Shalom 256 kwatako Lost Files kwatako Kasuku Live kwatako okusinziira buli omu ne rate card ye that was the intention kati bwe yafa abantu abasinga ne baloozinga steam kyekitumenya ne bakirekawo we batyo but the association was revived and things are moving on bino mukutambula tulina general secretary mulamba waali era ekibiina ministry ya gender yakirecognizinze era process egenda mu maaso ey'okulaba abantu bafuna batya loan ezo loan ezo babloga ekibiina ekyo be banaavaayo bajja kujja banjulira abantu nti bannaaye sente zaalabise interest rate bwolaba interview nakola ne honorable minister Mutuuzo yagamba interest rate eri 5%. That's good. Buli mwaka banka ziri ku 20%. Kati anaaba ayagala okwewola oba wa government oba wa opposition akirizibwa okujja okwewola. Tewali sente zaabwereere. Tezijja bbaawo ate bakugambye nti government yatadde sente mu ssako kusangula ate gwe oyagala zaabwereere. ba promoter babadde zino zabadde byonye Tanzania ba promoter bo ba negotiatinga byabwe. Ba promoter ba negotiatinga byabwe. Era enkolagana yaabwe ba promoter jjukira promoter bayogerako ne genocide. Ba promoter badde ba meetinga president okumala ebbanga okitegedde bayogera byabwe. So never ba blogger, if they wake up one day and such a day comes, they meet the power brokers, the big people in this country, ne bayogerayo ne baba obuwi nga batwala obuwi. Ne kati ssaawa eno sente ze boogerako zonna n'ezo kenzo ze yafunye ne bali abawooko wonna n'abafumbi babadde afumba emmere ennansi. Bonna sente bazibawadde buli omu. Kati owandiika n'olaga sente ogenda zikozesa ki? Oba okitegedde? Tebasobola kuzikuwa nti ogenda zisiba mu kapapula. Era olina owandiika nti njagala kugula kamera n'olaga sente zaayo. Kati bana abagenda ozigaba ne bakakasa nti sente zezo. Okitegedde? Ne bagamba nti kamera gyayagala ogula ya sente ezo nti kale. Ne bakuwa sente. Era sente ezo ziyita ku akawunti. Tebazikuwa cash. Bemanyi bamuta ne banjokya. Baziyisa ku akawunti yo. N'otandika. Ebisigadde ne tulinda olaba. Okusiba ku ne mobile money kubanga nti asobola kujjayo sente. Tekyakozesezaamu abantu abamu obbakuba akalulu. Anti kati ezo zonna tactics za gavumenti. Because kati kyoba omanya government now is trying to keep power. Consolidating power. Yes, of course they will tell you we had the intel about this and this.
definitely ebyo government erina byogera ne kati saawa eno balwana sigaza buyinza ebyo mobile money babisibako n'amama Mbabazi babimukolako okulonda okwo kwa 2016 sha ne Bobi Wine juzi tojjukira wano obululu obuwedde MTN bagobako ne boss wa MTN namuze South Africa ne bamuze nga bagamba nti yabadde adiringa ssente ezo okuyingira wano tobijjukira ate wayitambale ng'akomyewo wayitambale ng'akomyewo so kati nze abadde ng'abiraba for like 15 years me I don't get surprised yes obeera ogenda yombamu wakibajjeko internet it's an inconvenience I know. But otukano gambo why it's going to be here 3 days and we might not tell what will happen after zigenda kubeera ennaku 3 zigenda beera ennaku 3 the aftermath of the Ugandan election kati kana nkugambye nti kana akalulu nga bw'obadde oyogera n'entambi voter turnout egenda kubeera lo kyekisooka because lwaki omanyi waliwo ebintu ebikolebwa nga abantu tebamanyi kyekiri kye nadde ngamba Megatron wali ne muga nti abantu balowooza nti abakolera gavumenti be bajja ogikuutira akadingidi nedda hey gojje weewuunye waaki abantu abamu babasiba nga boogera nga tewaliwo aboogera n'ebiri wasi tebabasiba okitegera kyeggamba kati bw'osanga omuntu ng'atandise nti bannange kati gojjo olabe abantu batandika ebyobululu tetubigendamu bannaye tugende twekala they are laying ground for government okukola bino byekola kati lwakuba nti abantu abamu bo baagala nti 1+1 2 tebaagala kubagamba nti 1 osimya yambusa ko sayini ko gundi ko kani n'ate ebyobufuzi tebitambula nti 1+1 2 ebyobufuzi basobola okugamba 1+1 equals 3 n'otandika ko sayini degrees tola wali paka wogguka wooli nga answer etuuse okitegedde w'abantu gye bali eno bawandika amawulire boogera naye nga avuga emmotoka mpya ambuza naye mmwe ogenda okulaba waliyo abalala aboogera ayogerayo akagambo kamu essimu ne zitandika oyitingana biki aga nti bannange awe wava enjawulo kati bino ebintu bino byolaba bino bye bakugamba bino ebigenda mu maaso ebyo byobadde ogamba ebyaki ebyo byobadde oŋŋamba aftermath abakolera gavumenti baleyinga dda gurawundi bagireyingira dda gavumenti okukola bino byonna byekola bagireyinga dda already nga boolaba ebibadde mu bino ebyagundi so the grounds were already laid kati gavumenti erina justification yonna mu international community lwaki bajjeeko yes lwaki ekola byekola videos weeziri zibasobola olaga nti omuberika ne bajja nga baga nti ndowooza obalaba bakunga kati mwe muli eno nti awamaani musajja affe akolera gavumenti amuleyingidde a fertile ground to deal with you otegera kyenkugamba so kati kyoba omanya there is not so much era tugenda kukuba akalulu bulungi tukaveemu tuddeeka ku gundi kati of course waliwo ebintu byetusuubira nti embooka egenda vuga abanayagala olemerawo obuggo mateeka weeguli ate gwolowooza mbu esobola okubeera election day nga embooko tevuze that's what makes it election day naye embooko okuvuga naye wabawo akalulu akatambula gomaye embooko gaatandise obuvuga obubokisi bwe babusamba nalabako keyesemba buli sekikubo yasamba obubokisi yazeego bakwata paapapa mu bukuŋŋanya kuŋŋanya awo beekyanze mundu zivuddeyo akalulu bamayiza balina
anti kati omuntu waliwo ekintu ekibaawo omanyi obululu obulaba kati ffe ebbanga lyetubaddewo waliwo ebintu byolaba noga nti leero bannaye kano bakamukobye misana bajja ku polling station we bamanyi nti woosinga obululu okitegeera awali amaanyi go ne bakola batya ne beekyangirawo ne basamba obululu ogenda owulira returning officer agamba eyo polling station tugireke eyo polling station tugireke sebo eyo mugireke anti obululu babusambye saawa mmeka saawa 10 abantu balonze dda abantu beekyanze sikafu ebeerawo nebeerawo ne bagamba nti eddaala omusajja yalinga eno saidi yaffe n'ebukoto nga buli kulonda tawulira kajjaja nga akyogera naye buli kulonda bajjako amasannyalaze obululu bwe tuli wano tulinze obululu bwe twalonze obubwe bwo ne batandika okukaayana andi obululu buggalawo 11 ne batandika okukaayana bakaayana essaawa temujja bubala temujja kukola nti bakaayanye ne bagamba bugende Nakawa ku gundi ku district tebabaliraawo bagende Nakawa tebabalira wano ku gundi ku polling station mukubutambuza awo kati awo mukubutambuza mukubujja ku mmotoka babuyingize wali so ebyo byo birina okubaamu era okujjawo kati abatandise okubiraba obulabi kati era bw'ojja osanga nga beeraliikiridde naye bijja bbaamu era nti bagenda kumala okulonda biggwe gwe nze kati wano akalulu ke nalaba akaali hotile contested kennati mukwatemu awo bawa mmotoka yange agireeta omuntu akalulu ke nalaba akaatiisa wano ke baasooka oyoolerako abantu nga ndaba n'amaaso gange ntegeera ke kakalulu akalimu amama akalulu akalimu amama mbabazi bannaye kaali kattabbu nnyo abantu tebamanyi abantu baayavuwala anti baatugamba mama basukka ne bamubulokinga buli kimu nga akawunti ne beba eri China eri blocked kati nno nkubulira gavumenti engeri gye zikolamu oli ajjako ngamba nti yeye nti tekisoboka omwanga nti the way governments operate they do things you don't believe kati jjukira ekyamama abantu baali mu gavumenti munda nti ba RDC bakola lishafo yaba RDC gendo ojjukira akalulu ako bakola lishafo yaba RDC nga wabulayo ndowooza wiki nga 3 tulonde ne bali shuffle nga bayiwa ba RDC abali abamama pulamama bayiwa ba RDC akakalulu kali kakwambe abantu bafiirwa emirimu confusion yali awo gavumenti yennyini yali ku bunkeeke kwaka akalulu amama najjoba yali wa 3 wa 4 neeri gye baali basuubira obungi tebwavaayo kali kaddira akakonga lusu akalulu mbeera nebeera ya bulabe nnyo so byebyo ebijjo bbaawo but I think the grounds for whatever outcome is going to come were laid already and I think ku Saturday saa 11 antu bagama 48 hours sibekiri 48 hours kati bala Thursday to Friday to Saturday so 48 hours later ku Saturday saa 11 akalolo bajja kalangirira yenaina n'abawangudde internet bagizzeeko kale tutuga sukana baina mwegate muri internet eyo mulina mubeere bulungi mweraba.